omubiri gw'omugenzi Katolu Bwama gutuusiddwa ku National Theatre maziga miranga na biwoobe okuva mbannabitone ab'enjawulo. Njagala kutegeezaako nti amaziga gayiika ku National Theatre byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mukwano gwange mu ngeri emu embeera egenda maaso mu bulamu bwa General Yoweri Kaguta Museveni. Buli omu ajogerako kikye amawulire obutukeeredde olunaku olwaleero bye ngenda okuba nga nkutuusaako bingi byeraliikiriza n'ebirala tebiwa ssuubi nabyo ngenda kuba nga mbikutuusaako ate ngenda kuyisaako mu kivulu ky'omuwandiisi Paul Saka Yorema Namakula gye yakoledde wonders n'okumwebaza okumufuula kikyali. Byonna ogenda kubeera ng'obiwulira bulungi nnyo wano ku mukutu gwaffe DPTV Uganda. Nange Sajjime abeerawo kuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nja kusaba mukwano gwange genda maaso n'okuba nga osubscribinga ku mukutu gwaffe mu ngeri emu teweerabira kubanga wa video yaffe like era nzikiriza nkujjukize nti abatuteekamu ssente ye Haji Abudu Ngabo mulombi wa dduwa mukwano gwange akuba ku namba y'essimu gy'olabawo mu langi eya black osobole okubeera ng'ate oyambibwa mukwano gwange. Njagala tutandike bwe tuti mu ngeri emu Alihila Holdings Uganda Limited nabo banoonyeeko mukwano gwange nambo genda giraba mu maasawo osobole okuba ng'obanoonyaako. Njagala tutandikire wano tutandike n'amawulire ku National Theatre. Ampuliriza omulongo Katolu Bwama yabuuka lunaku lwakusatu. Olunaku lwakusatu ng'olunaku olwa Mande baali mu pate n'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko. Baali ku pate ne bazina ne beeyagala obulamu nga bunyuma. Ku lunaku olwokubiri yakola interview ku ssaawa nga 9 ng'ayogera ku kivulu kya Alien Skin ne Palaso era n'agamba nti ajja kuba akalenzaako n'apanchinga. Bangi bagamba nti oba oliawo obuzibu bwavaawo engeri omutima gye gwali omuziziko obuzizisi bagamba nti yandiba mu kwekasuka ng'akasuka ebikonde yagukanga. Omulongo Katolu Bwama bwagenda okukya ku lunaku olwokusatu ng'amawulire gatambula gatugamba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ampuliriza Katolu Bwama yalaama ennaku 7 zalina okubeerawo. Ennaku 7 ziggwako lunaku lwakusatu era lwaziikibwa. Bingi Katolu Bwama byayogera era bagezezzaako okulaba nga babimukolera. Katolu Bwama abaddewo abayimbi beekulumuludde beeyeewe ba MP abantu ab'ebitiibwa eb'enjawulo mu ggwanga nga n'olunaku olw'eggulo ow'ekitiibwa ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yawuubyeyo olubu lw'ekigere. Ampuliriza olunaku olwaleero nga akakiiko akateekateeka amaziika ge bwe kaagamba katugamba nti olunaku olwaleero Katolu Bwama alina okutuukako ku National Theatre nga bwe yali asabye. Bw'asaba ku National Theatre yalagira tebakaaba wabula bayimbe. Ampuliriza wetwogerera obudde buno Katolu Bwama omulongo eyabuuka atuusiddwa ku National Theatre era ekiriyo maziga miranga na biwoobe okuva mba artist ab'enjawulo. Wabula kye tulabye ekyenjawulo Katolu Bwama agassa abantu oba oliawo bangi abafudde mu art industry naye nga tetulabye nnyo bwegassi buliwo. Katolu Bwama aleese abasajja ab'omu emyaka egy'ekinaana egy'ensanvu bazze ku National Theatre. N'ekirala kyendabye abazannyi ba firimu bannakatemba bategefu si ba comedian bategeke oba beteefuteefu bo ekintu kyabwe kiri pakiti bulungi okwawukana ku ky'abayimbi abayomba obuyombi. So omugenzi Katolu Bwama atuusiddwa ku National Theatre era njagala kutegeeza nti okuva omulambo we gutuuse egenda kubeera ndongo. Tetumanyi oba ssaawa mmeka gye kijja koma wabula egenda kubeera ndongo kuba kino yakibasaba ate ne bakkiriza bagenda kuba nga bakimukolera. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire
ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester, septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihila Holdings Uganda Limited, have it all. Kale nno bakimukoledde katolubwama ebisingakaawo nja kubanga mbikutuusaako mu mawulire gaffe agajja gaddiriŋŋana. Munzikirize awo nveewo. Njagala kubategeeza nti mu Uganda mulimu omusajja akoleredde music industry ebbanga. Azimbye abayimbi ng'abajja mu masomero ng'abaleeta ffe gye tubalabira. Omusajja oyo ayitibwa Posaaka. Yakola nnyo erinnya mu kiseera ng'akyali ku Buddo SS, newankubadde mu kiseera kino takyaliyo ku Buddo SS. Ku Buddo SS yakolerayo abayimbi bangi, bano nga mwe muli ne Rema Namakula. Yabadde n'ekivulu olunaku olwajjo. Anjagala kwebaza buli eyakutte ekkubo n'agendayo n'abateekamu essaala omwami ono ekivulu kye kikole. Amazima gali nti akitegese enfunda eziwera naye nga bwe kivaayo, enfunda eziwera nga bwe kivaayo. Olunaku olw'eggulo finally omusajja ono yakoze ekivulu kye. Nsaba munzikirize atulabe ku kivulu kino. Rema Namakula yapafominze bulungi nnyo era yayambadde yunifoomu yaabwe najja napafominga. Azze nga atugamba sisobola kuva mu taata wange, ng'ate era mujjukira yakwata ne ssente ziri mu kakadde nga kalamba n'aziwaayo omwami ono asobole okubeera nga ate abantu bajja mu kivulu. Bantu bazze. Posaaka yabadde musanyufu, ekivulu kye kyabadde very successful. Njagala tulabe ku biki ebyabaddeyo, then nzije nkuwa embeera ya mwami Museveni kubanga yeeraliikiriza abantu ate nga abalala basanyufu. Katusooke tulabe biki ebyabadde mu kivulu. Nja kusaba subscribinga ku mukutu gwaffe wa video yaffe, like teweerabira gwe mukwano gwange ku subscribinga yakatwegattako. Tutambula ne Aj Abudu Ngabo mulombi wa dduwa gwe tutambula naye mukubireko ku bizibu ebyenjawulo. Katusooke tulabe kiki ekyabaddeyo exactly. Abaana bayimbye, abaana b'amasomero tobasobwa balabako. Kansooke mbikuwe nkomewo n'emboozi ya General Museveni n'embeera y'obulamu bwe.
Okay, mbajjukiza kugenda maaso n'okubeera nga musubscribinga ku mukutu gwaffe mu ngeri yemu n'okuba nga muwa video yaffe like. Tutambula ne Sheikh Abudu Ngabo mulombi wa dduwa. Osobola omunonyako ku namba y'essimu eyo. Njagala kubatwala katono nnyo mu mboozi ya Generali Kaguta Museveni. Bingi ebyogeddwa naddala ku mbeera y'obulamu bwe. Wetukeredde olunaku olwaleero nga amawulire gasatulatinga nnyo around the social media. Buli omu ayogera kikye. Waliwo aboogera bye sijja kuba nga njogera naye mu byenjagadde obbaleeterako ye mukulu Lumbuye ne Bajjo agamba wadde Museveni mulwadde era tamwagala naye tayagala afe, ayagala abeerewo. Kyagulanyi amufuge kalabe kikyabadde asubya bannayuganda. Ne Fred Lumbuye ayogera ku bulwadde bwa Generali Kaguta Museveni. Munzikirize nze ngenda bateera wano mbalekereyo obutambi buno. Ansaba Mukama Katonda abankuumire abatuteekamu ssente ye Abudu Ngabo mulombi wa dduwa mu ngeri yemu. Atuyina ne Alihira Holdings Uganda Limited bano bakuzimbira mayumba mukwano gwange n'okuteera okukolera toye ey'omulembe n'ebintu ebiringa ebyo. Kale no banoonyeeko bonna osobola okuba nga ofuna service waabwe. Njagala bateera wano Mukama Katonda abankuumire akambalekereyo obutambi buno atusinkane ate mu birala. Okusinzira ku sources zange kino kye nnina Yoseri si mulwadde wa ssennyiga 19 era bakozesezza kabadi kano okugezaako kusiba Uganda bbula okubalaga nti ekirwadde gye kiri nga banoonya ensimbi okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte ekikwasaganya ku byobulamu World Health Organization nga baga nti katutekeyo ono yeefula nti mulwadde bagende nti omukulembeze olwayo obulwadde bwamukutte kiba kitegeeza obulwadde buyingidde mu ggwanga era ne bakitaasanya n'omukyala akulira ebyobulamu Ruth Achenge najja n'ayimirira mu kamera n'ategeeza eggwanga nti Commander in Chief Yoseri Tibahabulwa mulwadde ssennyiga 19 kyamukutte era emirimu agiwadde Prime Minister Nabbanja okugira nga amuddukanyizaako eggwanga. Si bwe kiri, mumpulirize bulungi, si bwe kiri. Yoseri Tibahabulwa lutabayisa omutamu wa Kalekezi mu mitendera emituufu egy'obukulembeze Nabbanja yewookuna. Emitendera emituufu giri nti Yoseri bw'abanga awaddeyo obuyinza obukulembeze yenna busooka wa mumyuka we Vice President. Buva za Vice President ne bugende wa Speaker. Speaker batasobodde ne babuwa Chief Justice. Chief Justice batasobodde deni ne balyoka babuwa Nabbanja. Naye bwavudde eriyo yonna ne bujje wa Nabbanja kuba yeddiikula asobola okukola ebintu byakola ki bye baagala. Kati Yoseri yagenze kino kankibakulira kino kyama lwakuba nali saala kwogera ebintu nga nabireka ebintu njala bigwewo. Kati Yoseri nga ye ekituufu kiri nti yabadde yeetaaga Windows update nga ye naye ng'era alina bakyalibe babiri be yagenze okulabakokko nga nabo baayikadda Windows era essaawa yonna muyinza okulya embuto nga zibwatuka. Kyaliwo omu ali mu Germany mumanyi n'omulala ali Thailand kubanga kyaliwo oyo takkirizibwa kwetoola mu ggwanga mu luka lwa Bulaaya, takkirizibwa kwetoola ku luka lwa Amerika. Eyinza obujjanjabi batabufunye China ate bufuna Thailand oba Russia oba India naye ate ne India batyayo. Kati Yoseri naye kenyini yagenze kufuna kuba bagenze kufuna Windows update. Atenge ekirala waliwo bakyalibe babiri be yagenze okulambulako ekyo kyo mugenda kiwulira mu nkuubo. Kati ku bantu abasatu Yoseri naye mulwadde naye yagenze funa obujjanjabi ne bw'aveeyo ayiteko mu nsi ebbiri alambule ku bakyalibe bali eitha bamuwa biraamo bambuulya biki naye nga ye Yoseri naye yeetaaga Windows update. Yensonga lwaki tebakirangiridde ti yafulumya njala bagamba Yoseri tali mu ggwanga yafuluma. Nkiddamu Yoseri mu Uganda taliimu ne si mulwadde wa ssennyiga 19 Yoseri yeetaaga Windows update nga bulijjo naye ate bw'aveeyo alina okuyitirako ebugirimaani ne Thailand kubanga waliwo bakyalibe banfenfe ng'essaawa ne baga nti munnange omu yatulise yayise Windows ne zigenda complete nga bazifomatinze teweebuuza. President Museveni tetukusabira kufa kuba nze njagala nnyo olabe ku gavumenti ya Kyagulanyi engeri gyegenda okufugamu, engeri gyegenda okuleeta equal opportunity, engeri gyegenda okuleeta kibaita economic balances nga services eziri embalala, the services eziri Kalamoja, the services eziri mu Northern Uganda, the services eziri mu Central Region, the services eziri mu Eastern Region. Mr. Museveni tukusabira owone
olabe ku government ennungi. We are not violent, but we are fighting for our rights. Tebakulimbanga ndi Kyagulanyi, Lukwago, Dr. Besigye, Bajjo, n'abantu bonna bakwagala ffe twagala obeerewo nnyo. Olabe ku nfuga ennungi, olabe nti otufuze bubi, olabe nti Uganda ebadde ogitwala nga makaago, olabe nti amagye bagafuula gago, olabe nti bali na democracy. Because nze mubaagaliza abantu okufa sirimba na Uganda mbagamba njagala Museveni awangaale nnyo, alabe government ya Kyagulanyi, alabe government ya Besigye, alabe government ya Lukwago, alabe government ya Bajjo, emulage enfuga ennungi. Bwe biba bituufu nti oli mu kkoma ng'ebitambula ku social media, esibikwagaliza naye njagala owone. Mukama akulage ekirooto ye gy'oli yonna, agambe nti oyinza bannayuganda babwagala mikono gyabwe. Ate bannayuganda bwe bakwasa eggwanga nga twakoze Australian skin kimenke basobola ifuga obulungi. Australian skin waliwo omusajja yefula wa crime intelligence yefula mbu alina gganga z'ababbi, tewali babba simu n'emu. Mukulu Museveni bannayuganda bagala kwefugira ggwanga balitereeze bagjewo enguzi, emulago we balifule national hospital, enguudo bazirime, ekalamoja babeeyo amasomero, bazzeewo UPE, bazzeewo economic balances, bazzeewo eggwanga lyabwe. Bannayuganda ekibaluma ku mutima Museveni ku kiranda kooli bwebanga bituufu ddala ku kiranga twakoze kabadde malina oli mugezi olinga Palaso ne Balamu tibakola propaganda ne bamuguza public nti twabadde mu kabadi ate kabadi bakoogera osobola okukola kabadi n'okwogera nogamba nti kabadi era Kenzo wayogeza Kenzo ze ni mukwano gwo naye tudanga mukoota bintu bya kisirusiru tali muntu akola kabadi nagamba public nti kabadi Kenzo ogenda kwekyaya abantu kubanga Kenzo Bobi Wine takulinako buzibu, Bajjo Madasi kulinako buzibu, teri akulinako buzibu. Naye oyo kya katubala genda nti oli mukozi wa NRM kubanga ogwali yeni sikini gwabakubye sho. Ati bembikola ngamugamba ndi mulalu ne mu Uganda lyansinga magezi. Kati President Museveni babuje wekwese oyagala kulaba ne ayagala kuwamba, oyagala kulaba ne atakwagala, bannayuganda bana tebakwagala, bannayuganda bakwagala oli mulamu. Ne point yabwe bagala president omupya. They need fresh ideas, they need fresh knowledge, they need fresh youth like Kyagulanyi who can come natambula ku maani g'abantu kubanga Museveni otumanyi oyina emputu okaddiye watu babazeemu gye emyaka gyonna honatebo Kasibante yambalidde emyaka gyo nti bataatawo bwe yagenda mu Baseveni kubanga Museveni kitegeeza omuntu kubazaira mu Baseveni bwe yagenda mu Baseveni yangambira 1939 paka 1944 Museveni ekitone nnyo okuba n'emyaka 94. Kakati ffe Abannayuganda bakumanyi toli musajja mukadde tokyasobola kufuga ggwanga kati olubiriziro wekwase bannange naye gy'oliza nkusabira kuwona. Njagala olabe gavumenti ya Kyagulanyi kuba wamubulaninga nga huligani. Njagala olabe nti Kyagulanyi is not a violent man. Njagala olabe nti Kyagulanyi nti he has Uganda at heart. Oluzungu lutuufu. Kyagulanyi is just wanted to show you good leadership. Atereza institution, atereza parliament. Kubanga government ejja tugenda kusaba baka parliament babere 5 mu omu. Government ejja UPA egenda kuddamu value. Government ejja in a campaign no more path holders. Government ejja security will be our priority. And masomera manifesto ya NUP. Government ejja equal rights. The rights nabanja zafuna. The rights go munaku zogenda okufuna. Government ejja nti we need pure democracy. Nti Kyagulanyi Mwaiswa mufira wanamwesimbako mufira na wangula Kyagulanyi. We shall declare Waiswa mufumbira. In the next new government, we shall make sure that Ugandan institutions, judiciary will be self-independent. Parliament will be self-independent. Executive will be self-independent. The problem of Uganda is President Museveni staying long in the power. Museveni, what you want now? The second of because I'm a God-fearing person. I believe in the Almighty God. Museveni, Sibagadi Zakufa, Bobo Ganda Gamba Katunda Kwemo chance, or government ya Kyagulanyi, Bagendo Kufuga. Because me as a real person, as a human being, as a parent, I don't want you to die, but I want you to see how democracy can be practiced without favor, without tribalism, without nepotism, without regional imbalances, without
income inequality, without technical know-how, without tribe, without partisan. When I speak this, I speak from the bottom of my heart, because all Ugandans, what you need, your Ugandans to be democratically governed. The only person, there are 3 people. It's serious Lukwago, Bobby Wine Chagulanyi, Dr. Chiza Resige, who can restore back our democracy. Because Museveni, Gwamufuzi wa Matwale, Gwamuntu yasikira abafuzi ba Matwale, otufuganga bali mafuzi ba Matwale. So the voice of Ugandans, they want to get service delivery. If you were wise enough, you would have delivered when Nikapata is no path hole. Mulago Hospital is full of medicine with attentive doctors. Chirudo Hospital, the second national referral hospital, when no good get Chirutu. So, Mr. you bring a lot of questions in your heart. Are you Ugandan or you're not Ugandan? Me, I might die tonight. But when I feel very happy when I die, when I've known the truth. So, Mr. Museveni, where you are quick recovery, but don't come back for presidency. Just come on the national television that God have saved me, and God have told me, because I know you are dreaming about God. God have told me, let me give this country back to the hands of the poor people, to the hands of the nationality. When I speak about the nationality, I feel like crying because the local person has not been recognized. So President Museveni, wherever you are, because you pretended that you don't understand Uganda, just so that the country belongs to the citizen, and God is always on the side of the poor, and God is always on the side of oppressed. You have oppressed us, we the oppressed, you have oppressed us.